Olwaleero kansomese ku buko ewa Ssezaala. Ssezaala ye musajja akuzaalira balo. Kakiddemu, Ssezaala ye musajja akuzaalira balo. Abeera Ssezaalawo. Abamu bamanyi okukola ensobi balowooza nti omusajja azaala omukazi era naye bamuyita Ssezaala. Ekyo si kituufu. Oyo tumuyita omukadde omusajja oba ssewamuko. Ebintu bino nsaba obyawule bulungi obyetegereze, kubanga oyinza obutafunayo muntu abikugamba mangu ate kati omukisa guzze mbikugambye. Byawule bulungi. Ngambye nti Ssezaala kikozesebwa ku oyo azaala omusajja. N'olwekyo omukyala gwe wekka gw'oba ne Ssezaala, bbaawo yeetaba na Ssezaala. Ekitegeeza kikyamu balo okuyita kitaawo gw'omukyala Ssezaala amuyita omukadde omusajja oba ssewamuko. Nkusaba obyetegereze, nkusaba obitegeere, nkusaba obyawule, kubanga ndabye bangi ng'eno ensobi bagikola. Si kituufu. Kale obuko, n'olwekyo bwe ngamba nti obuko ewa Ssezaala mba njogera n'abakazi mmwe abakazi abafumbo mwekka. Mmwe bentegeeza kino, obuko ewa Ssezaala. Wuliriza nnyo omukyala gye wafumbirwa eyo gye bazaala balo, weegenderezeeyo oluggya lwa kitaawe wa bbaawo, oluggya lwa Ssezaalawo lukuzira obudde obw'emisana so si obudde obw'ekiro. Toweeramba luggya misana ewa Ssezaalawo okuggyako ng'obudde bwa kiro osobola okuluyitamu. Naye si ye yekka, n'ab'olubu lwe, ntegeeza abo baganda be, empya ezo zonna zijjudde obuko gy'oli era zikuzira. Wabula omukyala alina akaagaanya katono kalinga akapempeno oba olukiribiruti akaba kalekeddwawo mwasobola okwegazaanyizaako ewa Ssezaala. Ekisooka, asobola kulabikayo nga mu luggya olwo baafiiriddwa. Mu kufiirwa asobola kuyitayo oba nga waliyo kano kakulu okutuuma omwana erinnya. Kubanga mu kutuuma omwana erinnya asobola okubaayo. Era ekintu kimu kyokka omukazi ky'akwasa Ssezaala we ye mwana mu kumutuuma erinnya. Kigambibwa abakazi ab'edda baabagaananga okuluka emikeeka nga ba Ssezaala babalaba. Toluka mukeeka nga Ssezaala waakulaba. Lwaki baagaananga ekintu kino? Nti anti nga bw'omanyi enkola y'abalusi b'emikeeka, asobola okwebbirira n'atunuulira Ssezaala we nga bw'aluka omukeeka mu ngeri y'ey'amagezi. Asobola okwefuula aluka omukeeka naye ng'akola ki? Abanga aluka omukeeka bw'ati. Ekikolwa ekyo kye kyateekawo omuzizo ogwo. Toluka mukeeka nga Ssezaala waakulengera. Asobola kuba nga amwozoola amaaso naye nga eri yebbirira amulaba. Amaaso gano googera. Kaakati bannange kankomeko wano. Obwo bwe buko ewa Ssezaalawo. Nze Munnabusiro nga bulijjo omusomesa wammwe ow'ensonga, wabula nabawandiikira ebitabo bye nsaba ate nammwe mugule mumpagire embeewo. N'abeerawo ntya okubasomesa nga temumpagira? Kino kya mitwalo 10.
Buli ekitabo kino kya mitwalo 10 kiyitibwa Olulasangeye. Eno dictionary ya lulimi Luganda kigenda kukunnyonnyola ebintu bingi ddala ebizibu gy'oli, ebigambo ebizibu biri muno. Mulimu engero ez'edda, mulimu ebisoko, mulimu ebyafaayo, mulimu eby'ennono, bingi ddala. Kati kino Bassekabaka b'ensi Muwawa kya byafaayo kya mitwalo 3. Effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3. Okiraba? Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi kya mitwalo 3. Waliwo enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kitabo kya mitwalo 6. Kati bino bitabo byonna ebitabo bino byonna ku mitwalo 25 otwala butwazi. Munnange akateeyanira kafa omutego, situukiramu ekikwanguyiro ekyanguyira, ekikajjo kirya kibisi, bw'okirya ekyokye nga ddagala. Yita ku 078 599 343 kanjiddemu eri 078 599 343. Okitegedde bulungi? Eri ku WhatsApp twogere tulabe bw'osobola okwefunira ebitabo bino. Ate ne bw'obeereyo ng'olina ky'oyagala kwebuuzaako era kozesa WhatsApp eyo. Bannaffe abandaba wano ku YouTube mbasaba musubscribinge ku mukutu gwaffe, ate era musharinge, naye tova ku mukutu guno nga tonnaba kugusubscribingako, gwegatteko gweyungeko. Ku Facebook nakwo mbaako nkozesa Olulasangeye, ate ku TikTok nkozesa Sengule 2022. Ku TikTok nkozesa Sengule 2022. Ku Facebook page yaffe eyitibwa Olulasangeye. Ku YouTube Munnabusiro n'Olulasangeye. Ate gwe eyeetaaga ebitabo bino yita ku 078 599 343. Oli mulabi mulungi era omugoberezi ow'ensonga. Nkwebaza ne kaddata ako k'oteekamu. Weebale kwerekereza. Ate gwe asharinga emisomo gino oli wa nkizo. Abo b'ogiwadde obanga tebakwebaza, tebasiima busiimi, naye gwe tofaayo kasita ky'okola kye kituufu. Tegedde? Maluulu ga kyalo tegakusuuza buziryo. Kale mbagaliza ekiseera ekirungi. Balinze mujje mumpagireko nga mugula ebitabo bino eby'olulimi Oluganda. Balinze mujje mumpagireko nga mugula ebitabo bino eby'olulimi Oluganda. Kale tunaddamu tunaawuliziganya. Mbagambye mmwe abaagala okwegatta ku WhatsApp group nammwe muyite ku ssimu eyo gye mbasomedde. Muyite ku ssimu eyo gye mbasomedde. Mubeere bulungi, awangaale omuti ogubala ensimbi n'ebikomo.